Kasuku kyayogera side emu kituufu because waliwo kye bayita brand name. So bw'ova n'ojja n'ogamba nti nno abaana ba Kafeero, meaning you're doubting the DNA test ezakolebwa, okyakuma omuliro mu bantu nti nno mukkirize nti bano baana baani ba Kafeero. However, DNA test came out nga zigamba ziraga abaana baki, so senga aba ayogerako abo abana, he has no problem. Ne kasita generalizing n'ateekamu ne bali abirimu omuti abaana ba Kafeero, meaning he is putting down the ministry, results za DNA, aba akyakuma omuliro mu bano abaana abaakola ki, aba akyasiga ekifaananyi nti nno biri bye baakola biki bifu, wabula mwegatte wamu mukyali baana baki ba Kafeero. So in this guys alina okujja ng'agamba nti tuzze okuyamba abantu oba bano abaana abaasuulibwa oba abaalekebwa ebweru, abagambibwa sinakugambibwa abaalekebwa, kubanga oteekako nekiri abagambibwa, meaning waliwo doubt awo, yo doubt. Tubaniriza nnyo ku YouTube channel yaffe Life Experience Uganda. Amanya n'eddoboozi nze Asha n'ava Namatovu, mwasibye mutya bassebo ne bannyabo, era nga twagguse dda okuweereza nga era bulijjo. Olunaku olwaleero tudde wano ku Silver Back, ekifo kiri ku Summer Road, batunda ebyokulya n'ebyokunywa. Olunaku olw'Emmande babeera ne pizza buy one get one, n'olunaku olwokuna babeera ne pizza buy one get one. Ate era bannange kabuuzeeko, ate era tulinawo ne ka juice nga kano. Naye mama mitwalo 2.5 muteddeyo nonangira atani akuwadde ongambye mutogata mwandwa na migugu naye tewali kyakola sirina gakolera abantu saddaaka emitwalo 2.5 mingi mba nkutte school fees wa Chanel, so bintu biba byakwegendereza naye nga manya n'eddoboozi Prince Liam official. Tuli wano Life Experience Uganda, mukutu gwaffe ogwa YouTube channel. Mwebale okufollowing and okusubscribe. Tuziraba. Thank you very much. Yaman. Tebala naffe tetuweeza. Tetubaweeza. Yes. Uncle Josh. Yo, Josh MC, Amplified King. Around town Kampala. Life Experience Uganda. Thank you so much for subscribing, liking, commenting, abusing, appreciating everything you do on this channel. We don't take you for granted. However, we just appreciate your time, your data, your battery, and of course everything you do to our channel. Big up on yourself. Atengo mwezi ogwokumeka Uncle Josh? 11 December. Kaboom. 11 December teri kulanga kulala. We are coming Josh MC in Life Experience. Yes. So it's gonna be massive. Yeah. Abantu mwena tubakoola mu timu tubeerenga mutuwagira, tubeerewo wali eri nga tukikwasaganya. Very soon we shall communicate the venue. However, probability is slim. Ate nga ne promoter nandi ku side eno twani muteekeddeyo ekivulu aludde mbwa promoter. Ogenda mukolera Friends of Prince Liam kubanoonya. Yeah. Tujja gikolera naye si biseera bino. Banoonya ajja gikolera ku TikTok. Njja gikolera ku TikTok, bajja kujja nkole fundraising. Bwakoze ekivulu ku TikTok. Abantu bange aba TikTok bansuubizza emmotoka. Ekigo. Bangambye bwe naateekawo fundraising nga njagala mmotoka. Yakoze ekivulu kya TikTok. Abantu bonna bennyina bano emitwalo 6 basi bangulira mmotoka bakola ki ku TikTok yange. Nja kunyiganga nobody. Banzijeko follow. Bakujjako follow buli yataddeko follow. Nga Fangon Boss. Ne Fangon Boss atubuzaabuziza batugamba nti avudde music ate bwakomawo nayi. Ate mbagamba n'olunaku lw'enkya mujje ku TikTok yange bambi mubeerewo ssaawa 4:30 tuli ku final z'omuyimbi Fresh Love. Yali yategeka ezankya yategeka okuyimba omuwangizi wa kakadde kamu kitundu, owokubiri wa mitwalo 4, okusatu awangula emitwalo 10 n'ebirabo. Ate agenda okuwangula Fresh Love yagambye agenda ku recordinga naye oluyimba. Etopini akyaliko. Kwali. Akyaliko. Yes. Ng'aleebezezza. Aleebezza.
bamuwaana awumbu kwegamba muyiiya nnyo buli bwe tudda ajja na kipya. Ghetto Queen nga ndudde erinnya eryo nga ndiwulya waddako ba wakati wakati paka oli waliwo ataalukati kaana katono ne kadansa. Okay. Wiiki eno yennyini nnyini olutalo lwa Paul Job Kafeero omugenzi yatuva ku maaso abamu twali bato nnyo. Biri musanvu waliriddawo. Nali nkyasoma nali wali side kikiboga kubanga yafa July 2020 nti nali muto. Wali mu kibiina ki? Nali mu primary. Piiki. Sijjukira piiki gye nga muliriddawa mwali mu kyalo kitagobwa infant school. So wali Nansana? Nedda teyali Nansana. Tewali Nansana. Tewali Nansana. Biri musanvu. Mumanyi nnyo. Biri musanvu. Wali Nansana? Nali Nansana. Nansana yali afaanana ati? Kyali kyalo. Omanye ekyalo? Biri musanvu. Kale. Ije munnange wiiki eno yennyini nnyini. Twali tumanyi bigenda kuggwa eby'omugenzi Paul Job Kafeero buli nnaku weeyongerayo ekipya. Tuba tuli awo Mamuli Katumba yavaayo n'agamba mbu bisirikirwa kyali kikyala kye. Era mbu bisirikirwa mu binnyonnyonnyonnyo. Kyali kikyala kya Mamuli Katumba? Yes. Omukulu n'akikuba busu. N'akikuba busu. Mbu anti omukulu yali star. By then. Yali star ng'ate toyinza kuddira toyinza kuleka star n'ogenda nani? Awo kati Mamuli Katumba bayinza okuba baalinga webali bibaawo. Mamuli Katumba by then baali basitula byuma. Kirabika. Nga bebateekayo waya, bebasikayo waya. So ensonga eyo lwaki ngireese omukulu Bruno K. Koza amanya gamatufu yani? Kigozi. Si Kigozi, Kigundu. Bruno Kigundu. Yavaayo okuyamba abaana abataafuna chance oba ekyuma ekyabawandula oba batubogera Luganda olutuufu abaawandulwa n'abakuŋŋaanya omu bamulusonja miliyoni 2 oli omuvubuka yani erinnya miliyoni 2 oba miliyoni 7 oli omuvubuka Bruno K. bamugwira n'ettaka ne bamuwoba ne isikyesimu bamuwa ettaka ne bamuwa n'essimu n'akuŋŋaanya n'eno famire endala nabo Bruno kati kasiku n'avaayo ku nsonga eyo n'agamba gundi Bruno K kyakola kiki si kirungi because agira mbu abaana ba Kafeero ate mbu yandigambye DNA be yagaana abataali baana ba Kafeero naye mbu babayambira mu linnya lyani lya Kafeero mu nsonga eyo nakkaatiriza ng'agamba mbu bajja kukola ki kumuvunaana era nange mu nsonga ezo by the guy olugutwakyaza last week nina warning mu inbox yange mbu bajja kunsiba nve mu nsonga zino ne bagamba zinamukyaziza twagenze okuba ku masimu tegayitamu oba baani abo simanyi agabali abakubidde baze mu inbox anti video yagenze wala nnyo yatambuze nnyo ne bamponinga awo biki kati nange kyegattako n'ekyange nti Bruno saawa talina musango ffe tukyaza bukyaza bantu kujja wano kuwaayo information yaabwe eri bantu tetulina gwe tukaka ffe tuli bannamawulire gwe gwaffe ogwakola ki ogwatulekya wano okukola so Bruno nze siina ngeri gye ŋŋambamu nti yakoze bubi kuba Josh oli mu myaka gy'okuze nga bagamba no sibe bakuzaala twama ki gy'ofuna mu bwongo obwo ki kyosigazaawo tomanyi kitaawo akuzaala. No, in this guys kasuku kyayogera side emu kituufu because waliwo kye bayita brand name so wova eno ojja n'ogamba nti nno abaana ba Kafeero meaning you're doubting the DNA test zakolebwa okyakuma omuliro mu bantu nti nno mukkirize nti bano baana baani ba Kafeero however DNA test came out nga zigamba ziraga abaana baki so senga aba ayogerako abo abana he has no problem ne kasita generalizing n'ateekamu ne bali abimu nti abaana ba Kafeero meaning he is putting down the ministry results za DNA abakyakuma omuliro mu bano abaana abakola ki abakyasiga ekifaananyi nti nno biri bye baakola biki bifu wabula mwegatte wamu mukyali baana baki ba Kafeero so in this guys alina okujja ng'agamba nti tuzze okuyamba abantu oba bano abaana abaasuulibwa
oba abaalekebwa ebweru abagambibwa musibagambibwa abaalekebwa kubanga oteekako nekiri abagambibwa meaning waliwo doubt awo yo doubting anti kakati doubt weebererawo wawano balina essuubi lya DNA endala tekiriyo ekyo era ebyo byonna bye baliko bamalaga mu bulago nze just nabagambye abantu batandike obulamu life goes on okyegera nze nina kyali wange enamugonge waka ewaffe gye batuzaala mama wange yali aleeta bazadde bafa balondalondanga nnyo abantu abo bajja ne bakulira wamu naffe biki kati omwana bambi yakula amanyi mama wange yamuzaala okyegedde but let alone babadde bagenda kukola introduction awo biki mama wange n'agamba nga Kafeero kye yakola n'amugamba waliwo omukyala mukwano gwange naye abasiraamu baagattanga nnyo abantu omukyala mukwano gwange ye maamawo yakuzaala bulasinze maamawo so omukolo guno bale yatugukwati tugutwalewa ewuyo omukyala oshegedde yes tugukwate tugutwale ewuyo omukyala oshegedde omwana yalemeddwa okukitegeera okukyandastandinga n'agamba kati omukolo basooke bagukoleki bagupostpondinge bamale okusooka okusotinga ekintu so obulamu buli muntu alina embeera gy'ayitamu buli muntu alina waakulidde bangi tebakuze ne bazadde baabwe bangi bakuze be bayita bazadde baabwe at the end of the day ne babateeka wansi ne bagamba munnange tokukuza twali buyambi twali kuyamba buyambi ne famire yo you belong to this family kati obanga famire yo ezuuse you be great kubanga bangi nnyo ate abatazirina okisegedde nga yaginoonyezza naye ekoze eki ebuze so ekyo ekintu Bruno kyakola ekyokusiiga ekifaananyi nti abaana ba Kafeero kikyamu era akikyusa naye ayina engeri gy'ayogeramu sirina ttiimu gyendi but I'm just giving because Kasuku yagambye kyakola kikyamu ekyokuyita abaana ba Kafeero then I rhyme with Kasuku kirala Josh Bruno yabadde ayogera agamba yayogera bw'ati agamba abaana ba Kafeero DNA ebe yakola ki kiraga yalaga mbu abaana bakyali baki kakati nze ateze bwenvuga ekya Bruno nzira ku side eri abantu beddaabo bakulanga kati batugamba Kafeero mbu yakolako DNA alina oluyimba lwe yayimba n'ameshoninga amanya g'abaana abo era DNA ebe yazaalese naye lwaki teyabagoba n'abagamba sinze mbazaala mbagobe Bladino mumanyi ndibakooya yes Bladino mumanyi that is a true story yes era n'omwana yatugamba taata we yamuyimba true story kati awulabira Kafeero ekisa kye yayina no Josh abantu beddabo twakulanga ng'omuntu omwana yenna okimanyi Josh twakulanga nga abantu bwe mwerinaana ku kyalo banneighbor mwakulanga nga mulinga ba Luganda nga mwemanyi muli ba brothers and what kakati ate omuntu gwe baleeta ewaka n'abeerawo n'akulirawo keera otya omugobi anti omwana takuzibwa omu mu Buganda wano kati omwana takuzibwa kati nze nga nzira ku side ya Bruno bamuleka shining no bamuleka shining Josh bamuyingira wakozesa tetumuganye kushininga abamunafuya no tetumuganye kushininga naye akyuse ekigambo abantu bali mu munafuya ajene statement endala Josh bujjalo lwaki bakeeripyeko baagala kunafuya Bruno no Prince kino n'omuntu akiraba senga yakozesezza ekintu ekirala senga yakozesezza ekintu ekirala nti nyamba bano abaana abaalekebwa oshegedde abaasuulibwa abaali balowooza nti baana ba Kafeero nga si baana ba Kafeero that is understandable when you come up nojja n'ogamba abaana ba Kafeero be baasuula what's that kubanga ne mama Jennifer yavuddeyo n'alwanira ku side ya Bruno mama Jennifer nakangubi anti taagala tiimu tali tiimu eri alina okujja atabeere ekyo Bruno kyakola akyuse kati Bruno byebino ebigambo bya Bruno omutima gwange mugagga I'm so rich at heart era omutima gwange mugagga kyobulaba n'obugagga nange ntandise okubulaba ate njagaliza blood kati mwe mwina mwali mumanyiridde wali nga nkyavuga paso awo navaawo sikyali kweyawansi awo navaawo awe mwali mundowooleza bro amani investor bro have things lwakuba waliwo ebimu bye siyagala balaga mujja kunyiiga mumpalanyire eddala you understand awo navaawo dda bro back statement yange yalinnya
kati mwe mwine bwe mwali mumanyiridde kati mwekanga bwekanzi tebifaanana nanyinibyo omanyi lwaki katonda asitula buli kaseera financially in blessings kale kati awo nyini nange kantandikireko awo Bruno enjogera yeeraga bakasuku bakola ki bamulwana naye ng'ekituufu kyoyogedde ekyo ekintu kisobola omusibya because bw'ojja n'ogamba nti baana bakafeero you know obanga dawutinga DNA eziri kati njagala owulire kasuku weyayogedde Joshua wawe nnyini gwe naawe oggumiza ekyaka as regards bano abaana bayamba nze namunnyonnyodde ligale kuba famire y'akafeero bano abaana abazze they can sue him for impersonation waki agamba nti bali baana bakafeero nga DNA yabaganye yes etteeka liba teriba recognizinga kati bw'avaayo naga nti ayamba abaana bakafeero etteeka lisobola omukwata ago mazima kati bw'osobola oteeka mu feeling zo zonna z'oyagala nze kyenkubulidde ge mazima DNA ebe yagambye nti be baana bakafeero those are his legal kids until further notice okutuusa ne balikola DNA endala neevaayo neegamba nti nedda si be bana bokka kuliko ne bana abalala kati bw'ovaayo olinomuga nti omwana w'akafeero nga DNA yamuwandula bakusuuwinga why are you impersonating that was my simple advice to him naye abatamanyi mateeka n'ekibuga kye nalabye kyonna kyonna kirina omutwe gulinga bulooka bekiti kyala ekisala enviiri ekizimalako omutwe gukiringa bobu kasuku waki olina omutima omubi nnyoko wuuno wano naye ngera omukulu ono gwe bagambye kati ono gwe yadde agamba olunokke bw'aba yavuddeyo n'ayamba muwanguzi ddala kasuku kikulumirawa ebyaddala okuwaza banga kikulumirawa notandika okugamba nti waba yakutte ssente kati omwana gwe bansondedde ssente azikwata azikomyewo wano mwali mu kusolooza ssente za Jayden eriyo yabagambako kyayogera ate kati naye aleme exaggerating because that is exaggerating oshegedde Lord Bitem kyagezaako okugamba buli muntu alina ne Lord Bitem asobola okukera ku makya najja n'akola live ye naga nti nange nina abaana benkola ki bensondera ssente era ne bazimuwa oshegedde era n'akola ki n'aziba however ono tyategedde Lord Bitem tyategedde kasuku kwe yasinziridde kwogera ye yasinziridde kwogera nti no akozesa statement ajjewo statement egamba nti baana baani bakafeero but however sente oba oli yazifunye oba teyazifunye sente zize chance ye yazize ne bamukola ki kati kyagala okuŋŋamba abantu bo bakitutte balooza mbu kasuku alumwa lwakuba ono yasonze ssente kati kasuku tasobola kulumwa kyebategeeza no kasuku tasobola kulumwa kubanga ekyo n'omuntu akiraba alambuludde bulungi n'agamba impersonation amateeka gasobola okukwata Bruno bamugamba tuleetera abaana bakafeero b'ogamba bomanyi nti bobaleeta abaana baani bakafeero so DNA yavaayo ngeraga abaana bameka kati ate gwe okyagenda mu maaso ogamba abaana bakafeero we bakugamba nti no baleeta ogenda ba presenting era mu nsonga eyo yennyinyi nawe nabadde eggulo omukulu Kalifa Aganaga yagambye nze bwenfanga nama ebintu bino tive munkwate n'amawulire munkwate temukolanga DNA ku baana bange bonna buli ajja omukazi yenna kasita abanga yaliko ne Kalifa Aganaga mu kikolwa ate fe tunamanya tutya nti kakati ye bw'alivaayo n'agamba mbono omukyala naliko naye gwe bwemulaba nga tannafa temukolanga DNA era omulanga yagukubidde omukulu Honorable Balamu aleme tufuukira kizibu n'agamba tayagala kukola DNA n'agamba bonna baba baana be yagambye ye musajja muganda agenda kulondamu mwana mu baana Kalifa aleme tufuukira kizibu ng'afudde era gwamanyi nti no yali amwegasseeko amuleta amutulage n'amuzaalamu anti ye amuleta amutulage nga tannafa ebyo babyogedde Kalifa Aganaga message eno evudde wa MC Josh mugamba omukamera Kalifa
likakutuleetera bizibu ng'ofudde. Ensonga eyo yagiruddeko yagyogeredde dakiika nga 3. Ogenda tuleetera ebizibu ng'ofudde wano tutandike okubonaabona n'omulambo gwo. Kwata buli mukazi wo gwomanyi nti nowamwegattako. Oshegedde omuleeta omutulage omugee bannange ono era ono batulaga tetujja kutawaana na bya DNA naye oba tobatulaze tujja kutawaana okukola ki okukola DNA. Big up on yourself. Anyway Nashigulo mwenda mumumanyi mwalabye ngali ne Lwasa gwa mulondola Lwasa nawe namulabeko ate nga mulaba n'omukyalo omulala oli omukadde abo nabo Lwasa ne Nash bamuyita baani gundi Angel nalabe nga Angel nemubuuza nako mama Angel era adda kuba mawube Lwasa oyagala tukoloni oli Lwasa yazeemu n'akwata omwana yamugala aka yafunyemu kasente takyabambibule n'emmoloka gyalimu kati maanyi naye Nashi yatugambye byonna bye nakukolera naye zandawe yazirimu enkitambi. Gwe mu nsonga yo nafunyeemuko mbu yamuloga n'amusiraanya bane buli omu agende ku musawo naye agende gye yalogera kale Nashigulo naye agende gye yalogera Nashigulo naye yeremerera mumanyi ebyaddala Nashi tetugenda mumuwaamu naye nga Nashigulo agonagamaze Nashigulo twali wano tugambe naye nti n'atuvuma twamukola n'essimu tugaa twagala kujjako kantu yabasa emitwalo 5 obanga Nashigulo watusaba emitwalo 5 naye ngenda nemusanga neŋŋamba obaga n'5 gaali gajjaawa abeera wali mu bbala nga yenna wava kweno emmeeza wadda kweri wava kweno wadda kweri tulina we tuli sebo tulina we tuli kati abawe tuli kati tulina ate betubeera nabo ng'ate agenda nakukuwa ate katukuwe Nashi abeera ku bbaala n'ava kweno emmeeza nadda kweri n'ava kweno mukazi wattu kati jja kuzinanywa na walaji takyasobola nakugula social media ya muzira takyasobola nakugula chupa tugambe nga black label kati anywa lemon and ginger mitwalo 6 ate kanu imagine kubanga wali eri bwetubeera arenga beesonze mawanga magatti oshegeera so kati kitalina kyagamba ggwanga amazima abeere waali ebizigo bye atunde ebizigo bye asirikira awo waali wetumwagala. Anyway, Seguya ne Jose Chameleone, doctor, badde mbayisizaamu kaawo. Tosobola oddi wambuya. Naye Uncle Josh, oba wabirabyeko? Seguya ne Chameleone. Bagalabyeko. Seguya wabukedde. Yesebo. Yavuddeyo n'agamba waliwo omu ku baana ba Chameleone. DNA yamubodde. Ageza n'atandika ebintu ebyo. Era Chameleone agambye. Nageza n'abiwambuya bagenda mu kooti amubuulire kubanga Seguya kuva dda alina olutalo ne Chameleone. Yes, sigambye tegedde. So kati obanga oyagala kulippira kino Seguya weewummuze bro. Seguya akaveeko ono bamuyita legendary Dr. Jose Chameleone yapostinze ku ki kati ye yabijjeewo ebya DNA. Seguya yabijjeewa. Seguya alina olutalo ne Chameleone. Obredda tebakola ki tebakwatagana oshegedde. So kati ebiseera ebisinga omuntu avaayo najja n'alippira ku kintu either akimanyi oba takimanyi olwokuba anoonya ki obuganzi naye kati Seguya kyanoonya trendi ati Seguya anti kati Chameleone ne Seguya kati ani asinga munne amaanyi of course Chameleone kati Seguya wavaayo najja n'ayogera ku kintu ku Chameleone of course kijja kukola ki kutambula oshegedde. So justice ekyengamba Seguya yekakkanye atufuna akatebe atuule wansi esebo ave mu nsonga zaani naye nze kyendamugambyeko emyaka gyegyo gira bayidawe mulanko Josh bino ebintu byetukula tutuuka emyaka ne tubanga tukyanyumira ekyo kyokola essaawa eyo Seguya takyanyumira bigambo bayidawe takyanyuma akuze naye yandibadde akola bya politics. Tukkirize tusiimeko Dr. Jose Chameleone essaawa zino sigo olina okutandika ate okunafuya okimanyi ekyo abasajja bakoze erinnya lye alikoleredde nnyo obudde buno otandika omusobola kuyingira mu famire ye naye Seguya atali wa famire ya Chameleone ayingira atya deep into Chameleone's family byebyo ebyokubulwa ebyokukola bulwa bikolwa
kati olwokuba takyali kalaba agenderera ayagala kulipira awe tugire TV zaabwe tugenda tandika zikubamu ebituli n'empapula zaabwe nga tulowooza beboogera balimba kuba ekyo kyayogedde okiraba ate kikussa oli okiwuliddeko kituwulirako nti Kamiliyoni yeganya omwana we abaana be bonna abamanyi oshegedde so Seeguya era bonna obuzibu bw'alina buli bumu ye awali akavuga wakolaki takubula ku mukolo alinga sodo kyokka n'asumagirirayo oshegedde so mukulu Seeguya emyaka gyegyo actually wali badde over even out of camera kati mwe mwali badde ba consultant ba Bukedde TV ne mutuula eyo abaana abato abajja n'ekirala olaba Bukedde eyo Bukedde eriyo abaana bakolerayo entaano kati osomesezza omwana wo yeye osomesezza omwana wo ye agenda kukola mulimu kiddala no just guy yekkakkanye bwekkakkanya afune akatebe atuule wansi ensonga za Kamiliyoni aziveemu tezimukwatako si wa famire y'amayanja famire talina kakwate wonna wonna yeddira simanyi muguya bali beddira ki wasibye kyessebo ono Lord Bitemu mawulire ekiroboozi nze naava lwakuba sikubidde ku simu yange olunaku olweggulo tetwayogeddeko lwakuba nakeerabidde lutalo ki lwolina ggwe ne Kasuku kubanga ndaba eyakuyisizaamu eggayi ndi wano ndi mu kushuutinga kyogamba tonnabiraba Bitemu ogamba gwandi ono Josh kyekiriwo so muli mu kweyisaamu ggaali ku nsonga za kafeero z'abaana ba kafeero kampereze n'ava nkawulire zenikutte mukuweere kuba yakuyisiza gye banaye teyakulese wagulu nkugambeko ku byemu bye yagambye katukuweereze njagala nkugambeko ebimu ku bye yakugambye obiwulire kale oba oyagala ku simu oba oyagala live kwempereza mpulire kale ogenda gambaako nga mu kale akantu ako yakafumiza leero kaleero entala nti tezigwa bannaye live ya leero alayika tannabiraba so social media yo tetuwa break muba mukyali tubadde tukyamaliriza Seeguya twagala Seeguya kale muwe njala tumuwunziko omusajja yewa nnyo obuganzi otalwamwe ne Kamiri luluddewo agenze ku zi concerts ezimu ku zi shows ezimu ng'abayimbi bamulaga nti they didn't see him around naleta engalo li naziginowaringa you've seen Bobi Wine doing that thing concerts ezimu ng'abantu abamujjonkera tabakola ki tabaagala tabalaba n'ojja ng'ogwani ng'akuiginowaringa so Kamiliyoni has tried to ignore Seeguya ne Seeguya alemedde yes oshegedde and you know what it is man oluno dokita yagambye biggwera mu mawulire bigwera mu kooti afuna akatebe atuule wansi Seeguya akuze oshegedde afuke consultant kati abaana kati abakola zintaani bakola batya kati nga Seeguya webali ruyale omwana akola intaani nga Seeguya atudde wali eri mu mugundi mukati gwa kulina okubeera wali eri nga gwe consultant baana balabira govadagira ekyokukola andi nange kyeŋŋambye nti kati bali abayigirayo intaani bo banaafuna ddi chance efuna omulimu nga Seeguya okyali abasajja balemedde mu kintu oba mugamba Museveni kuva ku ntebe ne namwe mulemedde ku emyaka 325 oli ku Bukedde akola lugambo imagine twegomba nga tugendeko ku TV nenga abasajja ngabo abanene mu ggwanga tuleko banafujanga nokera ku macyango yagala muteeka wansi yaganya omulipeko emboozi olopa kuyagala ku trendinga bro put your ass down n'ebintu ebyo mubiraba ku TikTok naddala kwebiri nnyo tubadde tusaba nga Jeno kyeyatandikako mukwasi w'empisa mu bantu ne ku social media kyandizeeko no abantu bayisizaamu nnyo abantu ga tuve ku Seeguya Jenani agendayo nnyo
nako zino biralamu no tumusaba akaseke empisa neno wansi kati kyesimanyi oba Luzzi waali ali safe. Luzzi ono yali ono Luzzi honorable yesimbawo bawasala tolo simanyi bawaali ali safe yatandise okwogera ku media sikiwa binamulekera bulamu waali otherwise adde kujje nayiseemu azze ku Salim Sala ayiseemu elaini gye wakutte ssebo oba naye w'amaanyi gamuliriddawa olaba Miriam Matembe gamuliriddawa olaba Miriam Matembe yagambye Miriam yagamba who are you? Do you know the intelligence I have? You know the intelligence abatega akabaganyize siye mukazi watu siye mukadi besi yonna dano yadde takaba jesi yadde anyinyibadde mu yatugamba w'amaanyi yatugamba w'amaanyi ebintu babyogeranga naye mwekakkanye abantu abamu mubalabe bulabi mubalekaawo era bite mulabaddeyo jjo naŋŋamba naava mukola kantu naye ebintu ebimu birabe nga bwe biri temugenda nnyo Uganda yakyuseemu biri mbadde mumanyiire abantu olwokuba bajjawo etteeka ly'okusiba musimanyi tebakyasiba abantu bavumidde ku social media abantu abamu mubalabe mubaleke Uncle Joshua naye akaterekeka okitegedde akatalekeka kalibadde kagamba nti buli omu waali yekkakkanyizaawo wooli olabire omusana neki n'enjuba so wekkakkanye kyotamanyi tokyogerako ekitakukwatako kireke oba takwagala togendawo kekalowoozo kangaako akalowoozo akange social media tetufuga kubanga social media ogivaako olina obulamu bwo obulala bw'otambuza so kati oyinza ogiraba n'olowooza bwe bulamu bwo bwonna kwe bujja okutambulira nedda ssebo tosobola kusulako n'osibako n'osulako era otuuka n'obaako obulamu bw'oba olina okutambuza nga ggwe Joshi so kati bwenaakufuga ennyo oyinza okumaliriza nga weereetedde ebizibu twagala views twagala likes ennaku zino ne following twagala ne trending ate trending yesinza okuleeta obuzibu Joshi kuba twatandise okulaba kati abantu bazannya ne stant ezaddala nga oli ateeramu ddala science yennyini n'akasenta akawera naye nga tetubifuula mbu eyo obulamu buba bukomye waliwo obulamu obulala olina okutambula nga obudde ku social media yes so temugifuula nsonga okusinziira ku kye tuva okwogerako kati n'omuntu eyavaako edda emyaka 10 naye ayagala kudda ku trendinga kuba yategedde odda n'olippira ekintu n'okomawo n'otrendinga otegedde kasita okoma aba ayagala kubeera ku for you nga buli wokonamu bwoti gwe basooka okukuleetera kati ate seeguya nga muyimbi ndeka tuweeyo muyimbi TikTok gwe yaboola ndeka mukwano kale ebiwoma bigwa byokya okubaweza tusinzira no Silverback ekifo kiri kusama road gono munaye yetaze ebyokulya n'ebyokunywa olunaku lw'Emande babeera ne pizza n'olunaku olwokuna bulungi bye bye. Mwelaba.